Na kino ekintu kyetaaga ku addressinga ebiseera ebisinga wabeerawo ebigwawo naddala wano mu Uganda n'owulira olumu baganda baffe naddala batusingako ku myaka kabagamba bavubuka ekikulu abavubuka papiira ensonga ng'oluusi waliwo ekintu ekizuulibwa mu ddiini oba ekintu ekitatambudde bulungi mu ddiini ffenna twegatta wamu okuvumirira abavubuka bonna abakozesa olulimi olukkakkanya n'olulimi oluvuma newankubadde ng'omuntu avudde ku mazima oba ng'omuntu azudde oba ng'omuntu ayogedde ekintu nga kikyamu oba ng'alimbisiza Allah n'omubaka we ekyo mu Busiraamu tekikkirizibwa wabula tulina okukimanya nti buli muntu yenna asobola okugwa mu nsobi bannange buli muntu yenna asobola okugwa mu nsobi oba muvubuka oba akuliridde emyaka abamanyi batugamba nti man shabba ala shay'in omuntu yenna avubukira ku nkola oba ku kintu kyonna shabba alayhi kwakaddiira oluusi omuntu asobola okubeera ng'ekaddiira ku kintu ng'akibaddemu ne banne naye ng'oba oliawo kye yaliko siga emazima ne tusanga ng'omuvubuka ono ate amazima nga yagakola ki yagoogera yadde nga amazima ago tulina okubeera tugoogera bil hikma nga twogera ebyetaagisa mu kaseera akeetaagisa mu mbeera eyeetaagisa wal maw'idatu alhasana n'okkozesa ebigambo ebirungi wabula mu Busiraamu tetukyogera kukkakkanya si nti amazima gabeera eri oyo atusinga emyaka amazima gabeera eri oyo ayina obujulizi amazima gabeera eri oyo agoberera abalongoofu abatukola ki abatusooka mukulu myaka muto myaka nga kitegeeza it's not a question of age problem eri kubeera nti ki kyoyogedde era akuzeemu agambye eki bw'aba nga akukakkanyiza ekyo ekintu tekikkirizibwa era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba omuntu yenna akkiriza mu Allah n'olunaku lw'enkomerero ayogere ebigambo birungi aw liyasmut wabula omuntu okubeera nga akuliridde emyaka si ye garanti okubeera nti buli kyayogedde kibeera kiki kituufu naddala ku sayidi ey'eddiini kitwalire ku level y'emirimu nga mmaliriza bwe mbeera nga mwagala omuntu alina experience ya myaka 10 omuntu najja okusaba omulimu ng'alina emyaka 45 ne waba omulala ajja okusaba omulimu ng'alina emyaka 3 naye ng'ono w'emyaka 3 yatandika okukola ng'alina emyaka ameka 2 kitegeeza experience y'emyaka 10 gye mwagala agirina wabula oli owaana mu 5 ng'ate ye alina 5 naye ng'amusinga ku myaka kikye twagala wano twagala experience amazima yonna gye gabeera gali gye tukola ki gye tugenda oba galina muvubuka oba akuliridde emyaka ate bannange n'abakulidde emyaka nabo bakkakkanya n'abavubuka bakkakkanya n'abali mu gye wakati bakkakkanya tetuteeka blame ku any age group nti bano abantu be babeerawo nedda Obusiraamu butambulira ku ki ku bujulizi you're going to find yourself that many people are not seeking truth but they are seeking consistency if someone was upon